Okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo Tinina kenja mazima lekangeje nafune emirembe ono mwana jakonzisa mfe njagala kompola baby. Anne wimbo bwe butera okuyimbibwa abagole baffe naye ng'osibye otya mukwano ali mu klaba Delta TV tukole nkwagala nnyo era nga bampita Sharita mazima wambo okubeera nga nkutuusaako program ey'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole njagala okutegeeza nti wano wendi era wentudde ndi ku Malakai Ecology wana wantu walungi omuze ebirowoozo obusenge bwawo bulungi osobola okujja n'owumulirawo osobola okujja n'ekubisayo ebifaananyi n'okolerawo wedding reception n'okolerawo wedding meeting. Malakai Ecology is the place to be. Naye nga gamba nti no abatekesete mu programu eno kino banafa ba City Bridals nga nono yanyambaza ebiteeteeyi bino era nga mukwano City Bridals alina gowns ennungi ne change dresses ennungi ne maize dresses ennungi ogenda bugenzi wali eri ku Kamukamu Plaza Quinte Road eduka namba GF34 engato nzijja wakato sales center ali wali eri ku Capital Center Arcade kumpi ne Nana Center alina engato ennungi enviri ne makeup kolebwako Sharita's Hair Clinic nga tuli wali eri ku Nasa Road ekizimbe bakiyita Sal Complex tusomesa bagalo okuyiga enviri matandikira ku mitwalo 10. Ladies and gentlemen bwoba oyagala omukolo gwo gukunyumire oyagala omukolo gwo bagwogereko tino gwa kitiibwa unakubeera ng'otaddeko amazzi amalungi amazzi amawoomu amazzi agali mu kacupa akalungi amazzi agali pure. And ladies and gentlemen, it's none other than the purest water in Uganda, Hill water. Sande wedde twasobola okuba nga tukutuusaako emikolo gyaffe ebiri era nga twakutuusaako omukolo ogw'okwanjula wali eri ekatosi ogwa Diana ne Joseph bwe twavayo ne tugenda ate esseguku ne tukutuusaako omukyala ow'amaaso amalungi gwe bayita Gloria n'omwami we Kenneth. Mikolo gyali mirungi nnyo naye nga gamba olwaleero tulina embaga ey'omwami DEO ne MILLY ne tubeera n'okwanjula okwa Rashida ne Ismail. Tugenda kusookera mu mbaga nga tugenda kusookera wali eri ku Sharita's Hair Clinic fa bakola ku mugolo omwami ye DEO NSEREKO ne bakwata okwanjula kwabwe edda omukyala ye MILLY NAMUDDU mulungi baasaba abalongo naye munange abalongo nabo babanjagaliza nange kati nange baŋŋambye bane watukwata n'otubuuza ebibuuzo ne tuzaala abalongo nawe tukwagaliza abalongo. Ladies and gentlemen, DEO ne MILLY NSEREKO mwebale nnyo okunjagaliza abalongo era bwendi bafuna bwendi soko gamba n'olwekyo kitoola nkiwamba nkitwala naalongo Sharita mazima wambo binyuma kale nno olwamaliriza ne babagatira ku St. Kaloli wali eri eggaba omukyala yabadde yambadde gawuni ennungi enviiri ze nga nnungi nga nyumye nnyo ate ebifaananyi byebikubisiriza munyonyo oluvannyuma ne bakomawo abo ku St. Kaloli Gardens ne bakola reception ennungi ekyaki yaabwe bambi abantu babaddewo nga basanyufu. DEO ne MILLY abantu babaagala nnyo babadde babogerako birungi byerere ate nga mbadde nkyaludde okulaba ku mbaga bwe bateerako keeki ku buli tebo bwe kyabadde ku mbaga y'abansereko. Mwebale nnyo bansereko twesiga ne tubakolera byonna bye twabakolera ku mukolo gwammwe mugolo mwami nze yamwevugira because baafuuka bakwano bange. Kale leka tukiringemu nga tulaba omukolo ogwo mugenda bamulaba nze nga bwennywa amazzi agakyasinze obulungi mu Uganda, Hill water. Kwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole era nga tuli ku mbaga y'abakwano bange Saalongo ne Naalongo NSEREKO nga tutandikidde wano eno ku Sharita's Hair Clinic nga ffe abakoze ku mugole omwami. Ngekityo twatambulidde mu motoka era nga nange nabaddeko nabeevugidde kubanga bakwano bange bambi mpaka ku St. Kaloli. St. Kaloli Rwanga
wali eri eggaba era nga bulijjo omugole omwami yeyasoose okuyingira nga yabadde yambadde bulungi nnyo essuuti ya black ne tie ya red. Ekyo nga kivuddeko emperekeze zawerekedde era nga nazo zazze nga zambalidde ddala bulungi. Omukulu omukyala yalonze emperekeze ezimugenderako nga bulijjo taata yaleeta omugole omukyala nga yabadde yambadde kagawuni akalungi ng'anyuminyusi omukyala omulungi bambi n'aleetebwa taata we. Taata yamuleeta olw'ensonga nti abeera yajjako obuvunaanyizibwa agenda bukwasa omwami. Mukama ofumbo wafula kutukuvu nkuba ekyagala ky'obufumbo omulabiro ekyama Kristo n'ekelesiya sikwegaayi. Bayaniriziddwa oluvannyuma ne babuulirirwa. Emirembe n'emirembe. In word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. This is the word of the Lord. Yesinya kwa mukazi omulungi. Nakuzaddeyo zibadde zijja kubeera 6 myaka 6 niyo olw'okubeera gwe agenda kufiira ku myaka 95. Mu bugagga n'enkwavu nemetuba okusala n'okukyobera mu bugagga waliwo omuntu omusalifu eby'ebbanga lyonna waliwo mirembe. Empisa ennungi ez'omukyala zisanyusa bba. Ebikolwa bye ebifuula w'amaanyi okusingawo omukazi omusirise ekirala ekibeeri omukama tewali muwendo gweza kusiba ku mbeera eyo. Bakubye ebirayiro abazadde b'abaana mukkiriza abaana bano bafumbiriganwe. Abazadde mukkiriza era bw'atyo omukono ajja n'aweerayo ddala mwannyinaze. Funa gwe eri NAMUDDU omukyala wange kulaganya okwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okusanga. Ebirayiro byayongedde okugendera ddala mu maaso nga buli omu alayira okubeera ne munne mpaka. Obeera omwami wange okulaganya okwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Awo Katonda kyamaze okugatta waba n'omu akibatuula. Kulangika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuuka okufa. Mu linnya lya Paasi
n'ery'amwana ery'amwoyo omutuukirivu. Letaddeko empeta ng'akabonero akabeera kalaga nti bafumbo mu bufumbo obutukuvu. Munange DEO NSEREKO nkunanika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kukunywererako okutuuka okufa mu linnya lya Patri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina. Bayongedde okwebaza era ne basembera. Kwagase n'okusayininga certificate nga abagole basigazaako kopi wamu n'ekkanisa esigazaako. Bakwasiddwa certificate yaabwe ng'amaze okubatwaliriza. era bwe batyo ne bongera okwebaza Maama Maria mu ngeri y'enjawulo bwe bamutwalidde ekimuli.
bafulumye wakati mizira egy'amaanyi n'essanyu ne beekubya ebifaananyi n'abako ab'enganda n'emikwano gyabwe. Bayolekedde butereevu emunyonyo ne basobola okwekubya kye bayita garden pictures. Bifaananyi byabwe byabadde birabikira ddala. Twakomyewo ku reception era gye bakwatidde wano eno ku St. Carol Ranga Gardens egaba nga decoration bakozesa white ne maroon. Mu makati kwabaddeko kye bayita red carpet era nga tukimanyi nti red carpet etera kubeera nnyo ku mikolo egy'amaanyi. Kwabaddeko abazinyi abadde bacamula abantu. Enteekateeka yabadde nnungi ddala nga bakozesa round tables ne glass chairs nga kuliko champagne ate nga kye bakoze ekyenjawulo ekyayongedde okulaga nti omukolo gwabwe gwa bbeeyi ye cake gye baatadde ku buli table. Abagenyi batuuse mpolampola badde bangi kubanga ddewe n'emmere bantu b'abantu.
Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza